Kakati omukyalo n'abeera Burundi. Omukyalo n'agambye nti okuloota nga oli ne pulezidenti naye nga pulezidenti agambye nti ng'oli ne pulezidenti akati pulezidenti ng'omuloopera nti waliwo abakunyagako ente ezo oba ente eyo oba ente ezo bakunyazeeko ente ezo naye oyagala bazizze. Kitegeeza ki? Akati nnyabo ow'e Burundi ekituntuntu ky'okubeera ne bapulezidenti baffe aba wano ebiseera ebisinga bwe babeera abakulu b'amagye era ng'oggyeko ziri ensinga eza waggulu nga Amerika, Bungereza, biki, amagye gaba ga gavumenti. Pulezidenti alondebwa n'abeerako naye amagye gaba n'obukulu bwago era pulezidenti agenda yekka amagye ne galina omukulembeze omulala. Akati ate ensi zaffe wano oba tugambe mu East Africa amagye gaba ga mukulembeze w'eggwanga aliko, oluusi aba yalwana bulwanyi n'ajja nago era ye yageewandiikira, agamu kale agasangawo agawanika ne gakkiriza ne gadda ku sayidi ye, naye bw'aba ajja nga ye mukama waago yagawandiika n'agayingiza ate ne gasanzeewo ne gamwegattako. Ensi zaffe eza East Africa amagye era gaba gatambulira ku kiragiro kya pulezidenti era amagye tegasobola kuwakanya mukulu. So ate ziri ensi ezitambulira mu nsi ziri ezitusingako mu byobufuzi amagye gasobola okuvaayo n'ekiwandiiko ngawakanya pulezidenti ekitali wano. Akati abakulembeze ba wano yaba mukama w'amagye, amagye gaba gage. Mu katuntundu ako muwolotera ng'olaba oli ne pulezidenti naye ng'omuloopera abakunyazeeko ente ezo naye ng'oyagala bazizze. Akatuntundu mwolabira pulezidenti ajja emirundi ebiri. Pulezidenti agira mu kitundu kya Muwanga, pulezidenti agira mu kitundu kya Kabaka Ndawula. Lwaki? Nti mu lubaale bw'abanga akubanjiza mu kitundu eky'olubereberye, Kabaka Ndawula ajja kugamba nti nze nannyini mayembe, amayembe gange era nze nsalawo, nze mulamuzi w'oku ntikko okuddiza amayembe g'ewammwe. Mu kituntundu ekimu Ndawula ajja kugamba nti nkubanja ensonga zange eza Muwanga, kola nnyo nkuddiza ekitundu ky'obujjajjaabwo, kubanga Muwanga ye yajja n'amayembe era Muwanga yajja nago ye nannyini mayembe. Amayembe gakola ng'ekitundu ekisirikale nti amayembe ga Muwanga, abasirikale ba Muwanga. Akati Muwanga mu kituntundu ekyo nti olubereberye yasooka n'ajja n'amayembe ne gamujeemera naye teyagazzaayo. Amayembe ago olwaliwo ge tulabira mu kitundu kya Kifaalu, yaddayo n'aleeta amayembe aganaamuwulira era aganakkiriza by'agamba era aganabeera wansi we. Mayembe ge yaleeta oluvannyuma gaali mazadde era nga yagaleeta nga ge galiwangula nga gano ge yasooka okuleeta era nga ge gasinga amaanyi, naye nga mazadde ge yasooka gaagaana okutambulira mu kitundu ky'obuzadde gaamwewaggulako. Ge mayembe ga mirundi ebiri era osanga alina Kifaalu, nga Kifaalu ayita Balubowa Namuzinda Kalondoozi, ate n'osanga n'alina amazadde nga nago gayita Balubowa Kalondoozi Namuzinda, amannya ge gamu naye waliwo obubonero obugaawula n'omanya nti oyo alina Kifaalu, ono alina mazadde. Mayembe ga mirundi ebiri, olubereberye Muwanga amayembe ge yajja nago gaamwewaggulako n'ageesonyiwa, n'addayo aleta amayembe ate aganaba ku toopu wa gano. Era teri jjembe lya Kifaalu liwangula zadde, wadde ng'ejjembe lya Kifaalu litambuza maanyi era lirumba n'amaanyi.
ne teririyo liwangula zadde ge yaleeta oluvannyuma gaali galina okuba nga gasinga gano ge yasooka amaanyi, ge mayembe ga mirundi ebiri mu nsi muno. Eri abasamirira kifaalu oluusi omugule, naye ate eri abasamira amayembe amazadde. Akati pulezidenti yajja n'amagye ate era yasalawo okugagabira ebitongole ebyenjawulo. Tulina bakabaka mu Lubaale, tulina kabaka Mukasa, bwakabaka bw'e Ssese oba kabaka wa Nnema, tulina kabaka Ndawula, tulina kabaka Bulamu. Kyokka kabaka Bulamu alina amagye oba alina amayembe agamukuuma. Kabaka Ndawula alina ekitundu ky'amagye kimukuuma era alina amayembe agamukuuma. Abasese mu bwakabaka bwabwe bulina amayembe obubakuuma agabakuuma. Ani yajja n'amayembe? Ani nannyini magye? Ani nannyini bitongole ebikuuma ddembe? Ani nannyini basirikale? Era amayembe bwe gabeera nga kabaka Ndawula alina amayembe, ani yajja nago? Ekitundutundu ekyo bano bageraageranye ng'obwakabaka bw'ensi Uganda bw'obulaba nti Mwankola eriyo obugabe, Ebunyolo liyo obwakabaka oba bwe Bukama. Obwakabaka bwa Buganda, mu bwakabaka bwa Buganda ojja kusangayo amagye ag'ebibomboola mu lubiri agakuuma kabaka, oba mu bugabe oba mu bwakabaka bwa Bunyolo ojja kusangayo ebibomboola by'amagye. Amagye ago gaani? Amagye ga Pulezidenti Museveni. Era yasalawo n'aga nti Mmengo wagendeyo abasirikale 20, mu bugabe wagendeyo abasirikale abakumi mu bugabe 10, oba e Bunyolo wagendeyo abasirikale 10. Pulezidenti Museveni ye nannyinigo era yavunaanyizibwa kukuuma ensi n'ebigirimu n'obwakabaka era n'abuwa obukuumi. Mu kitundu kino eky'obutalabika ekya Lubaale, Muwanga yajja n'amayembe era gage, era yasalawo oba yagabanyiza bakabaka abatudde mu kibondobondo kya Lubaale. Kabaka Bulamu alina amayembe, kabaka Ndawula alina amayembe, n'Abasese balina amayembe mu bwakabaka bwabwe. Kakati Muwanga mu kitundu ekyo yakola nga bw'olaba Museveni. Era Muwanga wakati mu kutambulira mu Bulangira obwo ne Kawumpuli ye Katikkiro mu bwakabaka, era Muwanga baaluse kumpi lwakumu ne Kawumpuli, wadde nga Kawumpuli ye Katikkiro naye nga batambulira wamu. Ewali Muwanga tewabula Kawumpuli. Mu kitundutundu ekyo Muwanga ne Kawumpuli bakola ekintu kimu, kumpi balinga bombi ba Katikkiro naye nga Muwanga ye Katikkiro. Era bw'oba ng'onoomanya ebikwatagana Kabaka Bulamu, emisambwa giri 3 egisobola okukulamula ku bwakabaka obwo. Jjajjaffe bamweyana, Jjajjaffe Kawumpuli, Jjajjaffe Muwanga. Emisambwa emirala tegirina buyinza bukulamula nsonga za Kabaka Bulamu kubanga yeeyogerera talimbwa. Kabaka okitegedde yeeramulira ensonga ze ng'ayita mu bubaka n'okubuulira mu mbeera ey'enjawulo oba ng'asiimye nakka. Mu bubaka bwo buno oba ekirooto kyo olabye oli ne pulezidenti omuloopera ng'abantu be bakubbyeko ente ezo naye nga oyagala bazizze. Kyeki ekitundutundu ekyo olooteddemu Kabaka Ndawula, abadde Ndawula mu kitundutundu ekyo kubanga Ndawula Muwanga bamala okuleeta amayembe yagakwasa Ndawula ng'omulamuzi ow'oku ntikko, era Ndawula bw'oba ng'omutegedde yakuteera ejjembe lyammwe ery'ekika. Ente kyeki? Ente yeeta byonna. Ente yeevaako emikisa gyonna ku nsi kuno gye tulaba. Era mu bacwezi omwana bwe yazaalibwanga okumulaga omukisa gwe ogulijja mu maaso, abajja okulaba maama nga bw'azadde bajjanga na nte. Mwana agenda okusuumukamu ng'alina ekisibo, mwana agenda okusuumukamu ng'aweza ente nga 12. Buli yajjanga omulaba yakwatanga ente mu kisibo n'agireetera nakazadde ono n'aga nti omwana abenga mukozi, abenga mulunzi. Mu bacwezi abantu abo b'Abanyankole oba Bahima
balaalo oba Banyarwanda, abantu abo abalunzi. Omwana bamusibirira bulunzi. Omukisa gw'omuchwezi guli ku ttale. Era omulimo gw'omuchwezi kulunda. Okulima ne kulyoka kugoberera. Kulima tekwali nnyo kwabwe. Mulimo gwabwe kutambula na nkoni, okwenagira oba okwesiba enkutu, ne bessa mu ttale ne balunda. Ettale bwe bugagga bwabwe. Ettale ye wali bbanka y'omuchwezi. Era omukisa gw'omuchwezi guli ku ttale. Bw'osanga omuchwezi abambadde n'ebibuga, abantu abo abachwezi, Banyankole, Balaalo, Baki, Bahima, Banyarwanda, Balundi, ababambala n'ebyemirembe egiriko ebibuga, n'obasanga nga batunze ewaabwe. Oli n'atunda akabanja kagenda agula epikipiki, agula emmotoka, ayagala okutambula n'ebyemirembe olw'okuba asomyeko. Oyo nno aba agudde, aba avudde ku nnono, aba asuddewo ebyobuwangwa bye. Era talina kyabeera alifunamu, abeera ayise obwavu. Abachwezi bonna alina kulowooleza mu ttale, alina kulowooleza mu bulunzi. Era abamu bagenze batunda obutaka bwabwe, n'atuuka okugula ente nga takyalina ne wazirundira. Naye ng'oluberebere baalina ettaka, wadde ng'abamu baali bakyali mu nkola eri ey'okutambula nga banoonya awagazi, olwaleero ettaka lizze lisibwasibwako sseŋŋenge. Naye era nga n'eryabwe lyabangawo, abamu bazze balitunda olw'abaana abaweereddwa ne bafuna ku magezi g'essomero. Ente bwe bujjajjaabwo, ente yeeta byonna. Ente yeebeerako ekitundutundu ekyatula obutalabika oba obwalubaale. Ente ebaako omukira, omukira gutambulira mu kitundu kya jjajjaffe bamuyana mu Bwakalalu. Ebaako ebigere n'engatto. Engatto bwe buyinza. Ente etuddemu obuyinza bwonna obwalubaale, etuddeko ekitundu ky'amayembe ku mutwe, era nga ago ge mayembe ga mu lubaale wammwe. Abachwezi balina amayembe naye nga bo tebaatula nti mayembe, wabula teri Bwakabaka butalina basirikale. Era abachwezi balina abasirikale abakuuma Banyabingi, Banyabulezi, Bakazo, Bakanyamwanga. Teriiyo mawanga gatalina basirikale. Era oli agenda nakugamba nti Abanyarwanda tebalina mayembe, Abalundi tebalina mayembe, bagayina. Ebiteega bitambulira mu kitundu kya mayembe kya basirikale. N'Abanyarwanda balina abasirikale lwakuba nti bo tebaatula nti mayembe. Naye nga teri ggwanga litalina basirikale, wabula enjatula yeyawukana. Akati ente eriko amayembe ku mutwe. Ente erina omutwe. Buli ggwanga lirina omutwe omukulu mu lubaale. Ekitegedde ente erina omugongo, ente erina eddiba. Eddiba gwe mwaliiro gw'abajjajjammwe kwe baatuulanga. Ente erina amabeere era ente eyonsa. Okitegedde ente etudde mu kitundu kya maama ate ensajja etudde mu kitundu kya taata. Amabeere gano muvaamu amata, amata meeru ttuku. Ke kabonero akeeru nti ente ne bweba nzirugavu ne bweba ya luyenje ne bweba myufu evaamu amata ameeru. Ensi eno yeetaaga kyeru kitangaala, kye kitundu kya lubaale mukasa. Okitegedde kati olw'olwo ente ezo nga baazibba. Ebiseera ebisinga obungi mu maaso oba ogenda kukaaba oba ogenda kucoppa, ensi ebeera ejja kufundirira. Ekitundutundu kyo muwanditambulidde kugambye nti ente erina engatto. Kati ente baazibba oba baagibba. Jjajjaawo muzimu mu ggwanga lyo, jjajjaawo muzimu musibe. Musibe. Kyokka mu ggwanga lyo Kabaka Ndawulwa omuyitabira mu bwa Ndahura. Ndahura okitegedde. Olina okumanya Ndahura era ennyota mw'otudde ya Ndahura. Noonya Ndahura. Noonya omuntu ategeera obulungi eggwanga lyo, Omulundi. Okitegedde. Akutereeze, weenoonye, weezuule. Naye ebibyo tobirina. Obuyinza bulina okutambuliramu tobulina. Otambuza bibyo, ensi ekulimba. Ensi ekututte muwawa. Bw'oba olaba olina omulimu olwaleero enkya ojja kugwa. Bw'oba olina omusajja olwaleero ng'oli mufumbo, oba olina boyfriend gw'oyagala, ekyo kyewuubo kya nsi, oli mu kwesanyusaamu. Omusajja owuwo tannajja olw'ensonga nti alina okuwa ebibyo, baamubba. Okumubba kye ki? Nti lubaale yanyiiga, lubaale akulaga musibe, ate n'ab'ekika baabyesamba. Lubaale yaddeyo ku ttale, tomulina. Abalongo bammwe mmwe
temusiba balongo ne mubawunda era temumala balongo ebyo ebyokusiba abalongo ne mubawunda. Abalongo abamwe baggwera ku ttale, buli kimu ekyammwe kiri ku ttale, obugagga bwamwe buli ku ttale era bajjajjammwe ebyabwe babijjanga ku ttale n'obugagga obw'ensibo. Ogenda ku ttale yewali bbanka zammwe, yewali ebibuga byammwe, yewali okweyagala kwammwe n'amasanyu g'ensi, era ettale mmwe yewali ensi yammwe ensuubize. Ettale olisangako ejjirikiti, ejjirikiti eryo kwe mwamaliranga abaana mmwe, era ejjirikiti eryo mukozesa obulo n'entungo okusobola okumala abaana abo n'olweza n'ebbombo, kubanga okuva olubereberye bajjajjammwe tebaawangaaliranga mu kitundu kimu. Ebyammwe n'empewo zammwe n'amaanyi gonna biri mu ttale, era omucwezi asuula obulunzi aba yeeriko. Ebyobugagga by'abaakola biribeera birisaanawo, aba yasuula lubaale we, ate gwe naakusuulako obusozi. Lwaki si kwesonyiwa? Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.